New Vision tujaguze emyaka 4 bukyayetandikibwawo nga bwomanyi bwetuludde nga tugamba nti bamakoma batuusedda mu ggwanga nga bawana by'olunaku olwajjo olwaleero basiibye ate era bagezaamu ne stage yawanikiddwa dda ku kisaawe Kololo. Tulinze gwe tujaguze wamu emyaka 4 gya New Vision nga bamakoma bwe bakuba endongo wakati mu kutendereza n'okusinza Katonda. Kale nze kuteesa Julia Musi Mebo mulungi katandike n'ebikulu ebiri mu gaaleero. Ebikulu mgataliiko nfoofo. He did speak to Kurdish leaders. Iran yetebuse Isirayiri n'Amerika okuwa abakadde ebikompola bavuunike gavumenti. The plot collapsed under overwhelming force. Abayizi bannayuganda abasimatuse olwa Iran bakomyewo ku butaka. So President mu ngeri enjawulo njagala ffenna bannayuganda tumusiime. Thank you very much, Your Excellency, for accepting. President Museveni asibuludde abasiraamu abulidde olutalo Isirayiri n'Amerika bwe balumbira Iraani. Era ku kukola sabbuuni tuwezedde ekyuma ekyayizibwa Omukugu Julius Nyanzi ky'osobola okwefunira emyaka 4 gya New Vision ekivulu ky'amakoma kyankya sipiika mulimu eza 10. Era ku kukola sabbuuni tuwezedde ekyuma ekyayizibwa Omukugu Julius Nyanzi ky'osobola okwefunira n'ofuluma mu kanyomero k'omukenkufule era ku kukola sabbuuni tuwezedde ekyuma ekyayizibwa Omukugu Julius Nyanzi ky'osobola okwefunira n'ofulumya sabbuuni mu bungi olw'ono ng'ogufudde mulimu ddala. Mpola n'ebbomu ku bipe by'enkizo okuli ne woofiisi eza gavumenti. Muno bakubiddemu n'ekisaawe ky'omupiira kyokka nga ne Iran nayo ezizzaayo emizinga egikubye ekibuga Tel Aviv. Isirayiri ng'eri wamu n'Amerika eyongedde okusuula ebikompola n'ebbomu ku ggwanga lya Iran mu lutalo olwatandika ku Lwomukaaga mwe battira yali omukulembeze wa Iran ow'oku ntikko Ayatollah Khamenei. Strikes have been hitting cities across Iran. In the last few hours, a radio and television station in Sanandaj, a Kurdish city in northwestern Iran, was targeted. Iran's health ministry says more than 900 people have been killed since Saturday. Isirayiri ebikompola byefukiridde ku Iran bibadde biyiika nga nkuba era eriika eriddugavu lyefuza obwengula bwonna. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead, and it's an amazing thing that's taking place before your eyes. Kyokka mu ngeri atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekutte omira ne Iran ekiro kyonna ekimazeeko ng'anyugunya ebikompola ku Isirayiri mu kibuga kikulu Tel Aviv era nga kyenkana tebakombye ku mpeke ya tulo. Iran tekomyeko esindisa ebikompola ku ggwanga lya Qatar ne Bahrain ng'eyo naye emitima gibeewanise. Basindise ne drone ku kibuga kya Abu Dhabi era ng'ebifunfugu bikubye abantu 6 ne balumizibwa bya nsuso. Minisitule y'ebyokwerinda mu United Arab Emirates etegeeza nti esanyalaze emizinga 6 ne drone 131 ezibadde esindikiddwa Iran okuba ebibuga byabwe. Iran era yeewaanye nti ekubye emmeeri ya Amerika ebaddeko amafuta mu Northern Gulf. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said on March 5th that its forces had attacked a United States-linked oil tanker in the northern reaches of the Persian Gulf and that the vessel was on fire. The Omani Navy has also rescued the 24 crew members of a container ship struck by missiles in the Strait of Hormuz. Iranian forces claimed complete control of the strait a day after Trump said the U.S. Navy was ready. Iran's alleged strike on the U.S.-linked tanker came just hours after Tehran vowed to avenge the sinking of one of its own warships in the Indian Ocean. On March 4th, a U.S. submarine torpedoed and sank the Iranian frigate Iris Dina near Sri Lanka's southern coast, in international waters. The attack killed 87 people and left many others missing at sea,
while Sri Lanka's navy reported rescuing 32 sailors from a sinking vessel. Mwekyo nekisayo ky'omupiira ekyazadde omubadde muteekeddwa emipiira ku mutendera gw'ensi yonna Tehran kikubiddwako bbomu ne zikyonoona. Mwekyo ababaka mu Amerika bakubye akalulu okuggyawo emiziziko gyonna egyandiremesezza Trump okugoola obulungi Iran ettumba. On this, the yeas are 47, the nays are 53. The motion to discharge is not approved. Minisitule y'ensonga z'ebweru mu Iran ng'eyita mu mwogezi waabwe Ismail Bagay balumiriza Amerika ne Israel okuba ebifo ebirimu abantu ba bulijjo nga bangi bafiiridde mu lutalo luno. Kyokka omwogezi w'amakago bwa pulezidenti wa Amerika Caroline Leavitt agambye nti mu lutalo luno ekigendererwa kyabwe okuba nfo za byakwerinda mu Iran. Under the leadership of President Donald J. Trump, the rogue Iranian terrorist regime is being absolutely crushed. Iran's murderous terrorist leaders are paying for their crimes against America, and they are paying in blood. Ennomba Amerika ne Israeli zebakola ku Iran zakafiiramu abantu 1,230 okuva ku lw'omukaaga olutalo luno lwatandika. Kitegerekese nti Israeli ne Amerika baagala kweyambisa abakadde abali mu bukiikakkono bwa Iraq okubawa ebyokulwanyisa bavunike gavumenti ya Iran. Kyokka bano babyeganye nti kubanga obwengula bwa Iran ebikombola bikyesooza. همو بوچونه كان واكا اما الصاروخ بلام تقيوة برد. Egavairo yeyo embeera ekyali ya bunkenke ddala tujja kuba tubongeranga bwe bijja. Bwe tukomawo libadde essanyu jereere ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'abayizi bannayuganda 43 abaanunuddwa Iran oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo nga bakomawo kuno. Bano bajjidde mu Ethiopian Airlines. Abayizi 43 abaanunuddwa mu ggwanga lya Iran olutalo okubalukawo ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde bakomezeddwawo ku butaka. Bano baanunuddwa gavumenti yabajja Teherani okubatwala Butulu gye bavudde okujja kuno nga baaniziddwa minisita abavubuka n'abaana Balamu Barugahara ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Batuse ku ssaawa 12 z'akawungeezi abajiri ku Ethiopian Airlines nga bazini ambasada Twaha Matata yabayambyeko okuvaayo. Minisita Balamu alaze essanyu olw'okuba abayizi bano batuuse okuwabuwe ne baza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ne CDF General Musikani Rugaba olw'okubayamba kukumyawo abaana bano. Lutalo erugwawo ambasada waffe abeera mu Iran Haji ambasada Twaha n'atuukirira government ng'ayita mu Foreign Affairs okulaba nti bakola approve okukkiriza abaana baffe abali mu Iran okukomawo. Tusobodde okomyawo 43 naye twabadde tukomyawo 5 mu omu omunana ne bagamba bo bagenda kusigalayo bali bize bakyasoma. So njagala kwebaza mu ngeri enjawulo president wamu ne Ssaabaduumizi w'amagye CDF General Kaine Rugaba wamu ne Director General wa External Security Organization Ambassador Chwet wamu ne bambasada baffe abali ettake ne ambasada Matata ali e Tehran. Ategeeza nti agenda kukulira President Museveni negino muzi okuyambako abaana bano okufuna eyatikiti okuddayo singa olutalo lunaaba luwedde. Tubire president ajja kuba ne kyanaddamu era wanaabanga ekiseera kituuse ekituufu omukulembeze Uganda ajja kulaba engeri gy'anaatulungamyamu engeri gye tusobola okukwatamu ensonga n'okusaba kw'abana abaana. Basabye ebintu bibiri: tiketi ezibazaayo okusoma okumaliriza emisomo, abalala baagala baze mu yunivasite za wano bamalirize. Ali abaha Evans omukungu mu kitongole kya Foreign Affairs asuubizza okuyambako abayizi bano okuddayo okusoma era ne yeebaza buli ayambyeko okulaba nga bakomawo. Appreciate the efforts that have been used, deployed to coordinate the return of our students, beginning from our embassy in Tehran, Ambassador Twaha Matata, and the officer here, Oscar Edure, and then the embassy in Turkey. Amukwaiza batuse balagidde gavumenti okubakwatirako kuddayo okusoma singa olutalo luggwa oba bayamba okuyingira matendekero aga wano. Mwami Twaha Matata ne twogerezeganya naye era teyassa mukono n'akwatagana ne embassy Ankara, n'akwatagana ne foreign minister, n'akwatagana ne government ya Uganda ne bafuba okulaba nga batuzza. Tickets tuzifunira abaana baddeyo bamale kubanga tugamba nti ebyo obuvunaanyizibwa obw'omutuuze wa Uganda buli mu kusoma, then wabatamaliriza kituuka nga ekyamutwala okusoma takituukiriza. Kakati kyetubadde tusaba okugenda eri abakulu ba ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo
batukwatireko bafune engeri gyabasobola okutuza mu university ezawano tusobole okumaliriza emisomo gyaffe. Godfrey Sempija ne Mutebi Sulaiman bakusakidde guli eno lwabukadde TV. Mukulikayo bannafate President Museveni avumiridde olutalo olwawaggulwa ku Iran lwagambye nti luvudde ku byobufuzi ebyesigamye ku mawanga. President abyogeredde mu State House Entebbe bw'abadde asibulula abasiraamu. President Yoweri Museveni akyazza abasiraamu kuba President Entebbe n'abasibulula. President yasiziro n'avumira olutalo wakati wa Amerika Israel notadde ensi ku bunkenke n'ategeeza nti luvudde ku byobufuzi ebibi ebyesigamye ku mawanga. Abantu kyebagasa si oyani Katonda yamanya abantu embeera yaabwe golu Katonda oyagala kino embeera y'abantu ono gundi Katonda yabatonda. Who are you? President agambye nti ekivuddeko olutalo luno yenkola y'akasajja ku kifuba ng'amawanga agamu galowooza nti galina eddembe okunyigiriza amalala. Buli omu okulowooza nti ye yekka. Everybody thinks she's the one who is most important. So that's why we have got that huge problem. You can see now the destruction, the dangers. Kyokka President agamba nti azaawa amawanga bw'olabo okukkiriza okutongoza eggwanga lya Isirairi ng'ensi ate nga ne Isirairi ajja okubiriza okutongoza Palestine ng'ensi okusobola okumalawo entalo ezitadde wakati w'Abayudaaya n'Abapalestine. What is happening now in the Middle East is something we have discussed with those leaders. I have really discussed with those leaders. All of them, our friends. The Israelis are our friends. The Iranians are our friends. The UAE are our friends. The Qataris are our friends. The Saudis, the Americans. President ategeeza nti yeetaaga okwogera n'amawanga ga Bulaaya agalungamye ku byobufuzi ebigasa buli muntu. Get time and discuss with all these people the issue of global affluence which will benefit everybody. Bw'ati asiibira Uganda olw'okukyawa ebyobufuzi by'amawanga byagambye nti tebirimu kalungi. I'm glad that Ugandans listened to our message. You know, Uganda had become a failed state. It had been undermined by the poison of the politics of identity. So when you see the suffering in the Middle East, you can see the consequences of. That area is very rich, but you can see the politics disturb the whole area. Akozesa ekisibo kino okubiriza ensi okukolera obubenkanyi n'obutebenkevu obw'ensi. I would like to use this Ramadan to call upon people in the world to work for justice everywhere and global affluence. Omumyuka wa President Jessica Lupa asimye President Museveni olw'okutakabanira emirembe mu ggwanga n'okuwagira obusiraamu. Allow me, Your Excellency, to thank you and Mama for extending the annual invitation to our Muslim brothers and sisters to come here in State House annually to observe this iftar dinner. Thank you very much, Your Excellency. Yes, Speaker of Parliament Anita Mongo asizirewo neyeebaza President olw'okukakasa okusala okw'olukiko lwa NRM olw'okuntiko olwamuwandako edduusi n'omumyuka we Thomas Tayibwa okukwatira ekyonna kirina ebendera mu kalulu akubwa Speaker n'omumyuka bwa Speaker mu Parliament ey'ekumi. And I want to thank you before my Muslim brothers and sisters for giving us the trust again as the Speaker of Parliament and Deputy Speaker of Parliament. We want to thank you sincerely
And this is the time of Ramadan for forgiveness, for unity and reconciliation. Your Excellency, we want to thank you. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Numbaje mukwogera kuyebaza President Museveni olw'okuwagira obusiraamu n'okufisanga akadde okubasibulula asabye ku mulundi guno abasiraamu aboera kubasa n'okulonda mu bifo eby'amaanyi mu gavumenti kuba obusobozi babulina mubajjira asabye President Museveni okukozesa ekisibo kino okuyimbula abasibe abasibula ensonga ez'ebyobufuzi. Abantu abo Your Excellency abamu baabuzibwa naddala abavubuka baffe baabuzibwa tebakola ebikolobero naye nga waliwo abagiraki ababakulembera n'olwekyo bano abato be baabuza nga bw'oyogera bulijjo tusaba obasonyiwe bakomewo bayize. Fred Kajobi n'Obedi Lutale bakusakidde eggulu eno lwabukedde TV. Wallahu alimun Balinyo banafate ye Speaker wa Parliament Annette Among atenderezza emirimu egikolebwa Vision Group n'agikulira Don Innocent Wanyama abyogeredde makage mu Kampala nga akyaziza abayimbi bamakoma aguze n'emmeeza za bukadde 10 mu kivulo ekinabawo enkya ku kisaawe Kolonga New Vision ejaguza emyaka 4. Speaker wa Parliament Anita Among atendezza emirimu egikoleddwa olupapula New Vision kukyanga lutandikibwa emyaka 40 emabega bina byogedde asinga yakulira Vision Group Don Innocent Wanyama nga alina abayibi ba bandi y'amakoma amukyaliddeko mu makage nakasero abakuyima ekya mu kivulo Kolonga New Vision ejaguza emyaka 40. Speaker ategeeza New Vision byekola bikwataganira ddala naye President Museveni byakiririzaamu. But most importantly, what you're doing for us at Vision at 40 is a very important thing. It actually coincides with our president at 40, Uganda at 40. Bw'ate atendezza emirimu gikolebwa kampuni eno nga bakulembeddwa amagikulira Don Innocent Wanyama. This is a very important function for us as a country, and we must applaud our brother Don for what he's doing in the country. Amwongeraniza bamukuma mu Uganda n'ategeeza musanyufu nnyo okulaba nga abakyala bali mu bifo ebyenkizo era asizire wano neyebaza President okutumbula abakyala n'abateeka mu bifo ebyenkizo. And I'm very, very humbled to host ladies like you. I am actually very proud when I see ladies in some position. It makes me proud. For us, we want to thank our president. The president has elevated women so much. Speaker bwadde ebirabo era n'agula n'emmeeza 10 ez'ekivulo ekiri enkya. And I love your music so much. And because of that, I have actually organized that my team should be able to join you tomorrow. Wanyama yebaza Speaker olw'okukkiriza okusinkana abayimbi bano. And despite your obviously busy schedule, you accepted to give us your precious time. We don't take that for granted. We really want to thank you. Wanyama mwebaziza olw'omukwano gwalina eri kampuni ya Vision Group lwe babayo n'enteekateeka ne bamutuukirirakkiriza okugyenyigiramu. Right Honourable Speaker, before I take up my seat, I really must take this opportunity to thank you and the institution of Parliament for the relationship and the partnership we've had as Vision Group. Just last weekend, you joined us at our Harvest Money Expo, and again I want to thank you. Natali Makoma atendezza omutima gwa Speaker Mongo mulungira namusabira essala ey'obuwanguzi. Don't see a lot powerful woman, and I can see in you the beauty and this beautiful heart of yours shining in your face. So that's why God has blessed you, and He will keep blessing you. Thank you, everybody, to trust Makoma. Mungeri omukiro ekikesizulwa lirwa Makoma bawobyeko olulwa ekigero kanisa y'omusibe Robert Kayanja yalubagamira St. Cathedral ng'abeegasi ku bakkiriza abalala mu kutendereza ng'abeera babalese babatenda okuyimba. Yeah.
Pastor Kayanja yebaza obukulembeze bwa New Vision olw'okuleeta amakumi era n'akunga abantu okuyiwa ekolo nakulenca banyumirwe endongo. Wonderful. It's going to be joyous, I'm telling you. All these 20, 25 years, 15, 20 years of Makoma, singing, praising. This is a song that lifted Africa. And those of you who are not there, this is a time to see them. And you're going to be blessed. The anointing will be strong. All of us are going to be there. Come with your dancing shoes. Opening gets at midday on Friday. Please come and celebrate with New Vision. And we can't wait to see you all on Friday. Pastor Kayanja yegasise omu ku bayimbi bano ne basala endongo ya Yesu. Yokukisawe kole ekivuli kigenda okubeera enteekateeka zonna ziwedde. Wanamyuka akuli okuteeka ebivulo mu Vision Group Kennedy Mota akulembedde mu ttiimu okutalaga ebitundu ebyenjawulo nga bakunga abantu okujja mbonje batuzeko ebitundu okubadde ekisaasi kya Nyagaba ne Nakawanga abantu beesonze ekivulo kino. Olunabi wangulidde tikiti z'okubayingiza mu kivulo kino oluva kweta mu kugegenya ennyimba za bbandi eno. Ignatius Kamya ne Patrick Kibiranga bakusakidde eggulu eno lwa Bukadde TV. Tubalinze olunaku lwankya ku kisaawe Kolo tujaguze wamu New Vision ng'ejaguza emyaka 4 ng'ate Bamakoma bwe batuba omuziki wamu nga tutendereza Katonda n'okumusinza katumulemu. Tosuba ne olupapulo lwa Bukedde Lesa Mawulire amalala mangi nnyo ku nnusu 10 nga bulijjo n'ebyo enteekateeko gyazisangamu n'ebifa mu lutalo Isirairi n'Amerika mwe yalumbira Iran. Katudde n'amalala tuvaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Emirates College Nkowe, ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Tulina buli ekyetaagisa omuyizi okusoma n'okuyita obulungi. Tukubireko kati okumanya ebisingawo. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika. Kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire abatuuze balumiriza poliisi olugambo ku nsonga z'omuyizi Martin Mukenye yattibwa. Afande mususiza olugambo. Webale kwekumira ku Bukedde TV1 bwe tweyongerayo n'agataliiko nfuufu olukuŋŋaana lw'enjiri olwa Month of Debula lukomyewo omwaka guno era nga lwakubeera ku Hotel Africana mu Kampala ku Lwomukaaga lwa wiiki eno. Abakkiriza abasabiddwa okujjukira olukuŋŋaana lw'enjiri olwa Month of Debula olugenda kubeera ku Hotel Africana ku Lwomukaaga lwa wiiki eno. Enteekateeka zanyiddwa Apostle Isi Ginegbu okuva Nigeria n'omusumba Irene Kawuma balukuŋŋaana Namawulire olutuuziddwa mu Kampala bifo kyekimo we lugenda okubeera. Apostle Isi agambye nti olukuŋŋaana luno lwa mulundi gwa kusatu nga si lw'abakyala bokka wabula n'abaami basabiddwa okujja okuleeta abamu kuba mu Bayibuli Debula naye yakola ndi Baraka era nannyina lwaki olukuŋŋaana lw'enjiri luno lwatuumibwa Month of Debula. The Month of Deborah is a spirit-driven movement that is all about awakening the people in nations to rise up and to contend for the destiny of their land. Now, the Month of Deborah is not a women's movement, as many people think. So when they hear Deborah, they only think about women. But Deborah did not win the battle on her own. Deborah had the partnership of Barak. So God put the burden in the heart of a woman, but it was the men that fought the war. Omusumba Kawuma atendereza gavumenti ya Uganda olw'obuwagizi buwa abakyala n'okudde ku nkubi kyasomeza abakyala mu ggwanga n'ategeeza nti olukuŋŋaana lw'enjiri luno lwakwata ku mitima gy'abantu bangi n'okugonjoola ebizibu bitali bimu. So if we can awaken every individual
to know that they have a role to play. We shall be on the pulpits until Jesus comes. Luva Apostle isi yagenze ku maka gaba mule kwa gali weso masulito okukyaliyo ku bana bagabeeramo era n'abitikirayo ku bintu ebyokozesa Defended in their souls in the mighty name of Jesus. And Father, we just pray for the children. Akulira weso jore kaguhangire bazza Apostle isi olw'okubadduukira n'asaabazira kisa n'abalwa okuddukirira abana nga bano abali mu bwetaavu. One of the key strategies. So we are so grateful to have some partners coming to join us, like such international visitors to us. Is something showing that indeed what we do and our contribution means a lot. Sharon Nabasire yakusakidde gwe ku TV. Kolabira business enakola bwe bungi bw'abantu abetanira byokola. Okimanyi nti buli mu maka sabbuuni akozesebwa ate kumpi buli lunaku. Engeri gy'osobola okutandika ekkolero lya sabbuuni omukenkufu Nyanzi Julius gy'akuleetedde mu kanyomero k'omukenkufu. Mukanyomero kana k'omukenkufu leero era ku kukola sabbuuni tukuleetedde ekyuma ekyayizibwa omukugu Julius Nyanzi ky'osobola okwefunira n'ofulumya sabbuuni mu bungi olwo nno ng'ogufudde mulimu ddala. Tuve ku level eri gye tubaddeko ey'okukola omuti gumugumu tugende mu bizinensi kubanga ebintu by'amafaranga bintu byetagamu ssente ate naawe olina ozikola. Naye tugenda zikola tutya nga twongera ku bungi bw'ebyo bye tukola. Omuzungu akiyita economies of scale. Ekyuma kino nkyagala nnyo kubanga tekikozesa amasannyalaze ate ng'osobola okukola emiti 30 buli mulundi buli lw'oteekamu miti 30. Omulundi guno atulagidde ku butto omukozeseeko okakase nti naye akola. Pima lita ya butto n'emu opime ne lita y'amazzi ga sodium hydroxide ge twakuyigiriza engeri gy'ogekenenuliramu okuva mu vvu. Mu mazzi gano teekamu langi n'akaloosa osobole okukola sabbuuni alimu akawoowo. Wabula bulungi nnyo. Gatta mu butto okuba epaka ng'ofunye ekiringa obuugi obukwafu ennyo ky'ogenda okussa mu katiba ak'enjawulo ekyuma kino ke kikozesa. Bitabule paka we bikola ekitaatata ate oluvannyuma kikole obuugi. Mixture bw'emala okola porridge bw'ati manya sabbuuni ayidde ekiddako kumuwa shepu. Naye olwaleero tuli mu bizinensi bintu by'amafaranga we kati nga tuteeka mu katiba akanini tusooka ne tusiigamu ka oyiro nga bannaffe abakola emigaati bwe batera okusiiga bata ku nsaniya ng'omugaso omukulu nti bw'oba ojjamu sabbuuni ono ebintu bireme kwekwatira era nga tusiigamu kabutto nga tuyiwamu emaali yaffe eno sabbuuni gwe tukoze ono ayoza engoye atayokya avudde mu mazzi g'evvu ne butto afumbisibbwako nga tuyiwamu mu katiba nga tuyiwamu emaali. Nga wayise essaawa 12 gyamu ekitole kino era omukenkufu akulaga engeri ekyuma kino gye kyanguyamu omulimu. Tukijja mu katiba kati ekiddako kumuteeka ku kaata kusalamu emiti 30 sente ziri awo ng'osindika bulungi nnyo ng'osindika piisi si bintu by'amaanyi ne jjajja Namalwa aba asobola obikola ayinza okutya nti nze naabisobola ng'osindika beautiful. Jukira ekibulooka kyonna kivaamu emiti 30 era kati nze ngenda kusalayo mitono egisigaddemu n'agirabira ku Prof by research nga muzze okusoma kati guno angirangiza wabbali gino kati saidi eno esalamu ekibulooka nekyawulayawulamu nekikendeeza ate no saidi yekola omuti ogusembayo era nga tumaze okyawulamu katukole omuti ogusembayo kuba kati ekibulooka tekizitowa nnyo nga tukisala beautiful tukozesa amaanyi mangi. Omwana muto ky'okuba abantu ebikonde ku kyalo mugulira ekyuma yejingire kuno ngate bwayingiza ssente abulako kintu kimu stampu
mwerusta bulungi nnyo era singa nataddemu kala bbulu yandibadde blue star bw'okozesa evvu ofunako buli muti 3,000. Bye-bye. Lika y'omukumulamu okwo malala abatuuze balumiriza poliisi olugambo mu lukiiko oluyitiddwa RPC wa Kampala North Moses Nanoka okwabuulira we batuuse ku nsonga z'omuyizi Martin Bukenye yattibwa kitaawe w'omuwala gwe yali atwalidde akamuli ku lunaku lwa Valentine. Okuva muyizi Martin Bukenye lwe yattibwa ku nsonga ezigambibwa okuba nga zaali zeekuusa kuganza muyizi munne n'atuuka n'okumutwalira akamuli ku lunaku lw'abaagalana. Awaka wa kitaawe yabattirwa mu musaazi bingi bize byogerwa. Okutuusa RPC wa Kampala North Moses Nanoka baatuuzizza olukiiko ku nsonga zino. Olukiiko atuuzizza Matuga nga kigambibwa nti taata lumu yasanga Bukenye kati omugenzi ng'ali mu nju ye ne muwala we n'amuwaata emigo egyamuviirako okufa. Bukenye ne muwala wa lumu bonna baali bayizi ku ssomero lya Hillside SS Matuga. RPC Nanoka mu lukiiko ategeeza nga ye bali mu kunoonya omuyizi yavaako kalunsambulira okusobola okumuggyako sitatimenti. Atukuba direct okubira osi akuli okumpi nga osi takutte n'okubira dibisobola mukyo. RPC Nanoka werekeddwako DPC Matuga Mogoya Yudaya n'akulira ensonga z'amaka mu Kampala North Sofia Nambala wamu akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango mu region eno Rashida Naluze n'abasirikale abalala. Kyokka mu lukiiko abatuuze balumiriza poliisi olugambo nga buli ke bagibuulira ate edduka n'ekateeka mawulire ekitiisa abantu okuwaayo obujulizi. Afande mususiza olugambo yenza olwaki mufuna information muntu wajja nagamba omala okukwata gwe bakugambyeko muganze sandikutegundiya ng'ambi nze mbadde sikumanyi gundi yatwala n'atugamba basirikale mukumya olugambo mwogera baafande nti security poliisi tetuloopa erimmwe naye twesanga ebiseera ebisinga nga tuloopa naye responsi yammwe neerwawo. Kigambibwa nti lumu obusungu bwamulinnya ku jjoba ng'asanze Bukenye ne muwala we awaka n'amukuba nga abadduukirize bagenda okukubira poliisi ng'amaze okumutta. You want to see life being lost ng'owitnessinga mbutuufu bwe bbanga katandika kukwatiramu nga waliwo abakola okunoonyereza batandike naawe because oli mujulizi agenda otuyambako ate sinakiri ofuke certificate. Abatuuze era beemulugunyiza nti okuva Bukenye lwe yattibwa tewali mawulire gonna ge bafuna ku kitaawe w'omuwala eyakwatibwa era ne bateeka poliisi ku nninga ebyeko bye babuulira. Njagala okumanya bali kubeera naffe malala waliwo omuzzukulu agambibwa okulomba ekirabo ky'emmere kya Sengaawe n'amenyamenya ebisangiddwawo. Bino bibadde katwe mu Kampala. Abamu ku booluganda balumiriza nti ono wandiba nga waliwo omugagga amuli emabega. Omuzzukulu Albert Mutyaba banne gwe basimbyemu olukongolo olw'okumenya ekirabo ky'emmere babadde bajja 10 nga kino kyabalekerwa omugenzi Nalongo Kezia Bukirwa era yali yeegulira erinnya mu kufumba emmere ennansi katwe mu Kampala. Yeekobaanye agamenya ebintu byaffe bya wooteri. Omukadde eno wooteri yagirekawo nga ya famire tulina okutuyamba. Bazzukulu ba Bukirwa bagamba nti munnawe Mutyaba abadde addukanya wooteri eno nga yandiba nga yafunye omugagga amuli emabega yamuviiriddeko okusaanyawo bizinensi ya famire. Omuzzukulu omu yakyeteekako nti kikye yekka naye ng'abaana n'abazzukulu we bali n'agamba nti kikye jjajjaawe yakimuwa ate nga takimuwanga. Kigambibwa nti effujjo ly'okumenya lyaliwo ku Lwokubiri lwa wiiki eno era bagenda okutuuka nga Mutyaba ne Bakanyama bayosedde omusubi. Yanga tulaba bamenye ate nga tetwali wa famire ena ategeddeko oba mubategeezezzaako ate ng'ebintu bino biri mu kkooti tugezezzaako okwekubira enduulu naye tetunaba kuyambibwa. Bagamba nti bakitegeddeko nga Mutyaba bwaliko omugagga gwakukuta naye gwayagala okuguza ekifo kino okuli wooteri n'amayumba g'abapangisa ebiri bukazi bwa kitundu kya Yiika Katwe mu tawuni era ng'enkaayana zino zaatandika dda ng'omu ku bazzukulu Isaac Kato bw'annyonnyola. N'abeekobaanye
emisango gino gijja bakwata kubanga kyebakoze tekikkirizibwa ne muganda waffe takkirizibwa kukola kintu kino nga tamaze kuyita famire kubeerawo mu nsonga eno. Mwana akulidde wano ndi mwana mulekwa naye mujje mutuyambe mututaase kuba tutwalako ekizimbe. Ategeeza n'ensonga zaabwe zaatuukako waradisi w'e Makindye Maaka Bayingana yokka ne zitambula kasoobo. Yeno status ko nga bamenya amazima abatuufu yeno status ko gwe guno omulimu gwe bali bafumbiramu bazitwala ne mu kkooti enkulu ng'omusango gusuubirwa okusalwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno nga tebeewunya Mutyaba atalinze kinaava mu kkooti. Kitegerekese nga Nalonkeziya yazaala abaana 4 kyokka bonna bwe bamusooka okufa nga bw'atyo yaleka ebintu bye byonna abiramidde abazzukulu. Herbert Mutyaba agambibwa okumenya ekirabo ky'emmere ategeeza nti ekirabo ky'emmere kino jjajjawo yakimuwambulamu era nga ne bakasitoma be yalisanga emmere yabategeezanga lunye nti woteeri eyo agiwadde Mutyaba nga kati yeewuunya ate bamulima empindi ku mabega. Ekyo kyabulimba era kyabulimba ddala tukivumirira ddala tekiriyo nti Herbert ebirayo byonna byonna bikayanira. Herbert ekintu kyaliko kye kyokka ekyekatwe jjajjawo kye yamuwa obulamu. Bwetuukiridde Radisi Bayingana agambye nti ensonga ez'abazzukulu bano zaatuukako mu woofiisi ye naye bagenda okujja ate nga baddukira dda mu kkooti nga talina kyakukola. Bampandika nga mpa instructions ziri zitya. The status quo should remain the same. Nga ebiri bye babibeera until when court pronounces itself. Martin Kiza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Atego amakampuni ag'enjawulo gadduukiridde mukozi munnaffe Dora Namala mu nteekateeka gyaliko ey'okuyamba bamaama n'abaana ab'obuwala mu disitulikiti ey'e Buyende. Bw'osaabala n'asinga hospital egasse ku pulojekiti ya Namala Women Empowerment Charity n'ebukedde famire y'okuwazzaako abaana bawala bazaala nga tebanneetuuka nga bawaddeyo Mama Kitse ebikozesebwa bino byakwasiddwa akulidde ebyensi mu Kikonyo Andro nga Kitse zino zisoba mu 15. Banange tuyanza nnyo tuyanzeege busaabala nursing home bali kulira mulanga mwe bali kuddukira lubeerera bannabuyende abamama bazala nga temunnaba kwetuuka bibino babituwadde. Onanyidde ekigindwa ky'enteekateeka era n'asuubiza nti enkolagana yagenda ddala maaso nga bakwazzaako abakyala bali mu bwetaavu. Nyabo twebaza olwayo okulaba nti abakyala abo obadduukirira era tukusaba batuuseeko obuntu buno basobole okukozesa abakyala abo abali embuto. Kikonyoga ategeeza nti abakyala abasinga tebalina busobozi bugula Mama Kitse ndala amasoso g'ebyalo okusinziirako emikisa gy'ovya omuzaalisa ku ddwaliro lino alambudde omugaso gwa makeete n'akabye omukyala akayinza okulekera singa abatalina keeti eno ng'azaala. Sobola okubeerawo engeri ebintu gye biba nti byankizo nnyo ate amalwaliro ga gavumenti tugalaba oluusi osobola osanga ng'ebintu ebimu tebimala naye kiyambako nnyo omuntu okubeera nabyo kuba abagenda ziiza endwadde. Dora Namala ebazza babusabala Nursing Hospital amukwatidde ku pulojekiti enanakunga abantu ab'ebuyende okujja mbonje bekuteguba n'abakyapa G Enterprises abakola Prestige sabuni wa jama ekibiri kya Solia n'ebirala nga nabo baddukidde Namala. Haji Yasin Kazibe kitonzi wa kampuni eno awazza Namala ebintu ebagenda okugabira abaana abawala. Kosa sabuni awata wasera kugenda wano basala kutwale kugenda katanda kugenda mkinanya cyane cyose ngo yefe era mu mbere yo kwekereza atembe okenda kwa kosa sabuni nayo. Haji Kazibe yebaza Namala olw'omutima okulooza ku baana banategeeza tebakuwagira enteekateeka eno buli mwaka basobole okuddiza ku bakasitoma baabwe. Tudde kugenda mukyadola foundation eno yakudduukirira abakyala era olunaku olusande lw'abakyala ababe mubeereeka abakyala mbalabirire neero kitugenda tebalina baami babalabirira. Namala yebaza abakyapa olw'okuliza omulango no ne badduukirira abaana bawala bazaala tebanneetuuka. Ne kampuni ya Wazime ekola amaze mu tabira ya PDF erebe ekikugo bawaddeyo katone z'amazzi 300 ziyambeko ku baana bazaala nga tebanneetuuka. Richard Kansime ekitunzi wa kampuni eno yakwazisa Namala amaziga neyama okwazza kabakyala bano kubanga bibanakazadde b'eggwanga. Nga buzima olunaku lwaleero twasuubiza amazzi era amazzi wegali tuze kutugawe Dora atambule nago abantu b'ebuyende munywe
kituwa amaanyi tujja kulya ddala n'omulimu era nga tugenda kubattalaga ebitundu ebyenjawulo so tweyanziza nnyo tweyanzeege Teddy Buyinza yakusakidde gwe kulabukadde TV webale nnyo Doola ate jjo emirimu gisanyaladde mu katale k'ewa Kiseka mu Kampala Police webadde efuuza amaduuka g'abasuubuzi abagambibwa okugula speya abbibwa mu mmotoka z'abantu kigenza okuggwa nga waliwo abasuubuzi abakwatiddwa n'ebyuma ebiboyeddwa. Polisi ya Kampala South ekutte abasuubuzi ba speya abateeberezebwa okugula ebyuma by'emmotoka ebibbe. Bano okukwatibwa kiddidde ekikwekwete ekyakoleddwa ku ntandikwa ya wiiki eno. Polisi mwe yakwatira omuvubuka ng'asika endabirwamu y'emmotoka era ng'ono ye yalonkomye banne. Baakola nabo ne bebaguza ebyuma bino. Ekikwekwete kikoleddwa kisanyalaza emirimu mu bitundu by'ewa Kiseka ng'abasirikale bayazizza amaduuka 3 gye bajja ebyuma bwe biteyimu ne bitwalibwa ku poliisi ya Jinja Road ebikumirwa. Mugeza ataddewo ssentebe Lusiya Nakivubo Village agamba nti omuze gw'obubbi bagenzi bagulwanyisa okuva mu katale k'ewa Kiseka. Bw'atyo n'asaba poliisi okubayamba okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ku mwala gw'e Nakivubo. Tukijjamu kigenze kivaamu era n'abamu ku batunda ebintu ebyo twatandika okuteekawo ku gundi ebakwata security team bwe tukulaba n'ekintu tukunywerezawo ne tukutwala ku poliisi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiira Norwekyo Kawala akakasizza okukwatibwa kw'abasuubuzi ba speya 6 ssaako ebyuma ebisangiddwa mu maduuka gaabwe ebiteeberezebwa okubeera ebibbe. Bintu bingi ebigambibwa okuba nti bibbe okuli side mirrors ate nga side mirrors zino kuliko ne number plate ez'emmotoka waliwo headlamps amataala g'oku mmotoka waliwo ne baby side mirrors n'amataala nga spotlights nga bano tugenda baggulako omusango ogw'okubeera n'ebintu ebiteeberezebwa okuba nga bibbe. Asabye baddereeva babbibwako ebyuma by'emmotoka okugenda ku poliisi ya Jinja Road okulaba nga bazuula ebyabwe. Tukubiriza abo ng'oli eyo ng'oba wabbibwako side mirror oba amataala go mu bifo nga Mukwano nga Jinja Road osobola okuyitako wano ku poliisi yaffe ya Jinja Road okwekebera.